omulokole soda tosobola kumuloga. Omulokole genuine mulokole katunyonyole omulokole oyo ali genuine yatya koza abalokole babaluga sigenda kukinyonya bunyonyozi gamba nkirage badde manya bagenda wayalinga studio kankirage bulazi sigenda kukinyonyola kubanga bwe nakinyonyola bantu bate bajja kukitegera tuyinza oluwaayo kati omulokole banyabo ne bassebo bwoba oli mulokole ng'oli wano ndaba n'abatali balokole abakatuliki abasevenisida abasiraamu abasamize omulokole tebamuloga nedi abali mu makanisa nga balina amaloga anti gwoyo gwe baloga ngenda kubuulira omulokole tebamuloga nteredde ndoza kankwegeke ebiro omulokole yono mulabi ono ye mulokole omulokole alinga kino ekifaliso ono ye musamize kitwale wanania musamize ekiwanasinga amaanyi mu ggwanga ononyako mpalana omulokole yenna mu maaso g'omusamize alinga kipapula ku magine kipapula magine tesula kipapula magine tesula kifaliso abo bonna bali mu nsi bbiri za njawulo ndi muwuliriza nnyo leero bali mu nsi bbiri zaki za njawulo tosobola kumuloga toyina kyosobola mukolako ne bw'oleeta kulannama ne bw'oleeta tewali kyosobola mukolako ekibi nga kyayingiddewo ekibi nga kyayingiddewo ne bw'obanga oli mulokole mukadde ng'oludde mu bulokole ne bw'obanga oli mulokole mupya omusamize akusobola ne bw'aba musamize munafu nga yakayiga obusamize ejjo nga yabuyize ejjo nga yakayiga onywa taaba leka nkulage tufuneyo omulokole aluddewo ono kaddiye omulaba twamupimyemu wali nga ono tamusobola noono omusamize aludde mu kintu tamusobola kati katulabe kati ekibi kino kizze ekibi okiraba ndiraba okimanyi mujimuna magnet esitula bisumaali biki ogiraba bo bakwatagana kati wojjira n'okiyingiza mu bulamu bwo mu bulamu bwo okiraba omulokole oyingiza ekibi katulabe katufuneyo omusamize yakalokoka no omusamize yakayiga kuloga tabimanyi na bulungi lubali ya mwa direction yakabiga katulabe oba namusitula mulokole bamusitudde kisinzira ekiwangula okutya bakiyita faith kati bw'obanga bw'obanga okkiriza nti tewali kyakulwanyisa kye bali weesa okulwana naawe ngera ddala muli munda okiwulira munda totuzizaamu kutya oyinamu kukkiriza omusamize omuwangula naye kasita obyogera wano ku mumwa naye nga mula naawe okimanyi ojjudde obuusabuusa abakuŋŋaanya kanywa. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Expert TV
TV tuli ku internet tugezaako kulanga tuweereza ensonga ezitali za ngeri emu ngenda kusaba mukwano gwange atanaba subscribing nga olwaleero lwotuguddeko subscribing ate liking ka comment katuuzeewo wansi awo embeera etambule bulungi ngendo bwe twejjanjaba endwadde ezitali za ngeri emu ku nooti 7 nooti 6 nooti 6 4 enamba y'essimu ku WhatsApp kweri babayita aba God Hills Abo Medicine ne ku TikTok kwebali oteka mu God Hills Abo Medicine genda omanye buli kika kya ddagala n'endwadde n'envumula yaabyo omanye okuvumula n'okujjanjaba byanjawulo okuvumula oba owonye completely okujjanjaba kuliikiriza so God Hills Abo Medicine bagenda kuyambako mu ndwadde ezo prostate enlargement oyina hernia asthma ulcer sinuses back and joint pain oyina low sperm count brain tumor diabetes fibroids allergies syphilis PID n'endwadde endala nnyingi nnyo zigenda fuuka lufumo mu bulamu bwaffe Muzumba ngenda kujjukiza mikwano gyaffe aba Alpha Media Production when it comes to photos video coverage ez'omulembe ezalagirwa buli kika kya mukolo teriyo kirala ishaka twaterera ntende ne Kampala ano ku studio za Export TV tuteredde bubya obule ku buyuga so mikwano gyange Oluganda lubaluka kuba ku namba y'essimu 0770 tugenda beera butola amalusu na dokole awatali kuwannanya ngenda kusaba bambulizeeko tusimbule omulabi waffe sanyuse okuwuliza nti gy'oli mwebale kugoberera programu zaffe zino tuzikoleranga mu series almost sawa ya Kingdom Business tuze ateera tubeeko kyetuyigiriza mwana wa Mukama singa ogobera byensomesa n'obiteeka mu nkola ojja kuva ku level okuyokunoonya abakusabira kati ate abantu bakunoonya obasabire ojja kuva mu beetaaga ofuuke nawe yeetaagwa kubanga deliverance ono gwendeeta abantu bangi tebamulina kikolo na ddagala ate nze siriko bino nti nemo kubikuyigiriza kubanga ekigaana bano eno abalala okubayigiriza baagala abantu bajje babekuŋŋaanyirizeeko always nga ye solution naye nze nkuwa eddobo n'ekyennyanja bas genda vuba olye nze Musumba Sekitoleko Peter nsangibwa Lugala ku 0756 12 9 98 0756 96 98 0756 12 96 98 wonna kwendi Telegram wa eriyo obupya obusima imo bikitwala kugenda kwendi kale namba y'essimu ng'emaze okugwa mu ndyanga omaze ogiteeka kumpi awo oli tuba tutandika Musumba wanyise omulokole alogwa basobola okumuloga omulokole oyagala kuwemula oyagala kutuvuma kolaki omulokole ne bamuloga Musumba noyinza okwogera ti okumbuuza naye kyombuuzizza ng'abalokole baliyo bazunga n'amatala amalogo zimanyi biki bamuloga awo nange newunza ekibuuzo nti ddala is it possible omuntu ayitibwa omulokole okulogwa ne bamuloga omulokole soda tosobola kumuloga omulokole genuine mulokole katunnyonnyole omulokole oyo ali genuine yatya koza abalokole babaluga sigenda kukinnya bunyonyozi gamba nkirage badde manya bagenda wayalinga studio kankirage bulazi sigenda kukinnyonnyola kubanga bwe nakinnyonnyola bantu tebajja kukitegeera tuyinza oluwaayo kati omulokole banyabo ne bassebo bw'oba oli mulokole ng'oli wano ndaba n'abatali balokole abakatuliki abasebenisida abasiraamu abasamize omulokole tebamuloga naye abali mu makanisa nga balina amaloga anti oyo gwe baloga ngenda kubuulira omulokole tebamuloga nteredde ndoza kankwegeke omulokole yono mulabi ono ye mulokole omulokole alinga kino ekifaliso ono ye musamize kitwale wanania musamize ekiwana asinga amaanyi mu ggwanga ononyako mpalana nsimanyi ndeeto kale katufuneyo kale akasamize akato mama fina yasinga obunafu wano
kale kandeta akasamiza akatoto kabona Serukera. Aha. Kati tufuneyo n'omulokole eyakalokoka wuno. Omulokole eyakalokoka wuno omulabi wuno. Kati Nyukama. Yakalokoka kyamanyi kimu kumusabira. Teekawo mutwe. Tamanyi kusaba. Ne sala y'okulya tannagiyiga. Ng'agenda okulya. Nkulaba. Kati ono ye mulokole omusamize wuno amwerigizzaamu. Serukera. Amugamba gwe. Okimanyi nti nsobola okuloga ettalo. Koyenedda tekisobola. Afuna amaanyi agawakana ono naye omuli kuseera yakaloga. Omuntu nga yakaloka gomanyi omuliro gwabana. Baba n'okukyamukirira. Yesu yalokoka. Yesu yafa. Teridogeri abatannabiyiga nnyo. Oluusi ayinza okuba yakiwulidde pasa ng'akyogera. Ng'ayita mayimbe naye nga mubuliwo. Kati ono omusamize ono Serukera tasobola kusitula mulokole ono. Olaba? Magine ntesitula mufaliso. Omusamize tasobola kuloga mulokole. Nze nkyagumya ninde experiment. Kale katulete kale ono mulokole muto yakalokoka. Katulete kati omusamize aludde mu kintu. Yani omusamize omukulu. Katukulanama Bujingo. Sorry. Kulanama. Mnimba Kasimatuse. Omusamize eki omukulu kabona Jumba aligawesi. Kale Mobale. Mobale. Kale Mobale. Anzise. Uuna ze katulabe oba namusitula. Mane yani aganye. Omulokole tebamuloga. Nga baloga musumba ulitu babaloga. Gwekyawandikibwa kisome wali eri Isaya 5:17. Baba n'abaloga. Kati umanyi njogedde bwogezi. 5:17. Isaya 5:4 olunyiriro 17 lugamba tewabenga kyakulwanyisa kibaliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa era buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga. Kati kankubulire soda omusamize omulokole yenna mu maaso g'omusamize alinga kipapula ku magnet. Kipapula magnet tesitula kipapula, magnet tesitula kifaliso. Abo bonna bali mu nsi bbiri za njawulo. Ndi muwuliriza nnyo leero. Bali mu nsi bbiri za njawulo. Tosobola kumuloga, toyina kyosobola mukolako. Ne bw'oleeta kulanama. Ne bw'oleeta tewali kyosobola mukolako. Tewali kyosobola kukola ki? Toyina kyomunogula. Tewali. Kenda mu maaso. Naye ate obuuzizza nga babaloga. Anti cases mwe ziri mu makanisa. Ono bamuloga. Era namwe totera basabirako. Najja musumba nsabira bandoze ttano. Katika kankulaga abalokola abo be baloga. Talina omukadde ng'atuloga obusukko. Bukubutula omubiri gwo ne buteekako amabwa ng'akutega ku ffeneewe. Aya owulira nti kati kati ogambye ku ffeneewe. Kati katulabe gwe baloze bamuloga batya. Kyekikuviirako okuloga eddogo ne likwata gwe bagamba omulokole atalogebwa. Ekitali kyakulwanyisa kye baawusa kubanga kato kyemugamba abanda bakatonda alimba. Bw'aba yagamba teri ddogo eri Isirayiri tewali babulaguzi eri Yakobo. Ako tebakasoma akanyira ako namba za 23 balina okuba nga bakamanyi. Teri ddogo ali ani? Yakubu. Teri ddogo tewali babulaguzi eri ani? Yakubu. Eri Isirayiri. Kati bwe baba bakuloga kijja kitya ne bikukwata we wali yangaawo awo nga ndi mu bulokole osaba okola ki nkeera obeerawo okola ki ekiviirako okuloga weekiri nakyo. Ekisooka bw'oba ng'oli munafu mu mwoyo onfuna ng'oli munafu mu ki ng'oli munafu mu mwoyo omusamize akusobola
tewetandala totawaana kumwerijja kumuleke omusajja yali asabira omusajja aliko amayembe amemere kati kati naawe bwosambu otugoba amajini sebe amayembe gasobola nono okukumanyirya ddala ng'oli munafu mu mwoyo gokakupima nga oli munafu mu mwoyo ekyo kyo weekiri ng'oli munafu muki mu mwoyo ekirala ekibi n'obutali butuukirivu byawule kiwulikika ng'ekimu obutali butuukirivu n'ekibi oli bwakiwulira ayinza okiteeka mu ambuleera y'emu nagamba obutali butuukirivu era oba okola bibi ekibi nga kyayingiddewo ekibi nga kyayingiddewo ne bw'obanga oli mulokole mukadde ng'oludde mu bulokole ne bw'obanga oli mulokole mupya omusamize akusobola ne bw'aba musamize munafu nga yakayiga obusamize jjo nga yabuyize jjo nga yakayiga onywa taaba leka nkulage tufuneyo omulokole aludde wuno kaddiye omulaba twamupimyemu wali nga ono tamusobola noono omusamize aludde mu kintu tamusobola kati katulabe kati ekibi kino kizze ekibi okiraba ndiraba okimanyi muna magnet esitula bisumaali biki ogiraba bo bakwatagana kati wojjira n'okiyingiza mu bulamu bwo mu bulamu bwo okiraba omulokole oyingiza ekibi katulabe katufuneyo omusamize yakalokoka no omusamize yakayiga kuloga tabimanyi na bulungi lubali ya mwa direction yakabiga katulabe oba namusitula mulokole bamusitudde afunye enkwaso mulokole aludde mu buloko ndozo omulabo egundi omubiri omulabe ebbanga lyamaze aludde mu bulokole nyamusitudde oli wuno yakatandika okuloga yakayiga taba omulabi amusitudde kati oyo alogeka kasofu nenkwase kugatta kakagwamu yes kati ne bwaba musamize ekyo naye nakusobola ne bwoleeta ono naye akola ki kati gwe bakuyita kimpe nkyekubire akwatamu yakuloga obanga dice akwatamu yakola atya yakuloga okirabye kati ne bwe mba balokole bangi ne mugamba nedda ffe tetujja kubikkiriza tojja kutuloga ffe tuyingidde ffe tetujja kukkiriza kutuloga abalokole balabye bekutte kinywa era ffe tojja kutuloga era ffe kiki ffe ebyo tubiganye katulabe olanama abakuŋŋanyiza akutte kanywa ekaganda nyoyi nakyo jjamu oba otunula butunuza okirabye ekyo omulokole bamuloga kasita ekibi n'obutali butuukirivu buyingira mu bulamu ekibi kasa kibayingira tekiri ku numbers ne mubeera bangi naye nga mulimu enkwaso y'ekibi kanywa ate ekyo tekiriiko wandigamba nti musamize yakatandika omu kale oyo ye bambi ono kale aluddewo nnyo mu busamize amanye enkola y'okumansa eddagala emmindi oluusi agifuira namu bukyala bwe oba wa alina ya mitwe 10 kati katufuneyo omusamize omutoototo eyakayiga okusamira omulabye naye era ayodde kanywa kati leka kati nkulage ekirala ekiyinza okuviirako okulogebwa okutya kubanga abasamize batiisa omusamize akugamba nkuwadde ennaku ezo nze waliwo yazimpa gwe kale omusamize yasimbira jjajja ekijanjaalo baali bamuyita bwaddene era abantu bebukyagwe mumanyi bwaddene ng'akusimbira kijanjaalo nofa ate akifukirira kasaba mukuleetera awaka badde abantu bedduba tebalina mateeka kikula bwe bulamu bwe kibeera ku nsi nawe bufa kitandika okukala nawe bwokala nejjajja akyaliyo ebyo kati kankule kati olaba bwadde neyafadda buli bwokkiriza okufeesinga fiya ogiwangula buli bwodduka fiya ekuwangula nemusomba okutyaku ebyaddala abantu bangi kutulemerera eja kisinzira ekiwangula okutya bakiyita faith
kati bw'obanga faith kwe kukkiriza bw'obanga okkiriza nti tewali kyakulwanyisa kye bali weeso okulwana naawe ngera ddala muli munda okiwulira munda totuzizaamu kutya oyinamu kukkiriza omusamize omuwangula naye kasita obyogera wano ku mumwa naye nga munda naawe okimanyi ojjudde obuusabuusa abakuŋŋaanya kanywa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. amayembe gatuuka mumu saakugamba ono omusumba gundi ewamirako gindi bwe yategeka olukuŋŋaana ene Masindi kanasooka asindikayo pasita omusamize n'amugamba gundi gwe nno ndaba olukuŋŋaana olwo terujja kubeerawo owakanamu n'amukwata kati abaana baga pasita jangu pasita amma onayogera biki jangu pasita jangu mpulira n'amukwata omusani n'agamba gwe olabika osaaga n'amukwata n'amuwanika ku lulagala bawanika yaani omusumba musumba pasita alina n'olubuto kati bw'ova ku lulagala ewagodamu n'obulira enjiri onyibuulira ate munnange kiringa oli gwe wagamba agw'ensimbwa bweyita onasumula onzikako otya ekyo kibawo bwalumu nedda taata omusamize asobola yamuwanika ku lulagala ani amugjayo gundi bwe yajja yamugjayo senior pastor yamugjayo yamununula lesikyufulamu olulagala kati abasamize ne busobola balina n'amaanyi era omusamize bwobanga omwerijjamu mwerijjemu nga nawotegera naawe okoze otya onywedde bw'owulya nga tonnanywera sooka ogwe wansi weenenye kati soda ffe kati nze tomanyi eddagala lyenenyeemu baali bakuyodde ku kigere n'eddagala ennyini ne baliteekawo ne bakola ki baali bakuyodde ku kigere bulungi mulina yabiyola n'abisuula mu bikajjo nebboyi mubikado tolinawo okijja ng'akiyeeyo boyo munoonya ekirala ekireetera ekyo oli munyoomi akulogana gye nagamba entumbi gy'olina yange atoye bannange atoye ye ate abalinako license nyombi anyumira kati ekireetera ekyo okuloga obutamanya bujjiramu butya wano kati anti kati soda kati tuno twogedde wano tuli kwogera abantu okulwana munsi y'omwoyo kati omutamanyi badiringa batya negundi eddogo eddogo buli bwakuliwangula osooka kwenenya noggala buli luggi lwonna mu bulamu omwerinza okuyita niwewonga musaayi gwa Yesu kati abantu bamu tebabimanyi obutamanya kiki olina kukola weteekateeka otya kyola Hosea 4:6 egamba abantu bambabuzi olw'okulokola ki okumanya Isaya 5:13 ogiwulidde egambye nti olw'okubula okumanya amagombe gasamiza akamwa kaagwo obutakoowa onfuna kati obutamanya ekirala kye tuyinza okugamba era ekiyinza okubeera kuloga ng'oli spiritual blind spiritual blindness nzibe katomanya kati buli bw'oba muzibe tomanya mulabe okyazzaako musumba kiki ekiyinza okuviirako ensi yange okuba enzibe kuba buli omu aba ayagala ebenga eraba ekibi kukasoyingizaawo ekibi omanya buli kimu kifumbe ekibi kisobola okuviirako amaaso g'okuziba nti era kyekyava ku Adamu nekyadamu kiringa ekyamuggula mbu balina byebataalabanga tebalina kutumanya nakutegeera natebaawula kyaba yavaalabe bwe yalaba bwe baalya nekibi naleka ategeera nti wedda tulina bwereere kati ekibi olaba ekibi kireeta obuzibe bw'amaaso ensi yo y'omwoyo yeggala kati jjukira okulaba olina okubanga amaaso gano gali connected
n'ekitangala ky'obwakabaka kubanga jjukira okulaba omwoyo omutukuvu yakulabisa kubanga emaaso ga Katonda kati oba toyina nkwatagana naye kabaka tojja kulaba gana amaaso oba nago nga gano olaba bino eby'omubiri naye okufulashingako eri mu nsi y'omwoyo tewali mpulira kati ekibi kasoba ng'ensi ey'omwoyo totale oli muzibe eddogo bakuyoola ekigere ne kiyoolwa bulungi nnyo bakuba ettalo ne mwambalagana bukanzu bulungi nnyo so kyekyo omulokole talogebwa owaddala omulokole owaddala talogebwa omulokole owaddala takola ki teri ddogo eri Isirayiri nze mbadde malikwata kubanga munnaye cases ez'amalogo mweziri mu makanisa nnyingi nga babaloze ate n'abamu ne babaloga n'ebintu ebyokusaagirira nosanga oli soko basomera akanyiriri ako basomera akanyiriri ako numbers kwe kubala 3 okubala 23 olw'okumeka kutandikirawo olwa 23 23 mazima tewali ddogo awali Yakobo so tewali bulaguzi awali Isirayiri kaakano kinaayogerwanga ku Yakobo ne ku Isirayiri tindi Katonda ng'akoze owulira nti Katonda akoze ng'akoze owulidde endowooza teri ddogo kati ekirala nsomera Zakariya iko wapi Zakariya Zakariya ntuseewo Zekariya 12:3 awo olulituuka ku lunaku luli ndifula Yerusaalemi ejjinja erizitowa eri amawanga gonna okawuliddako ejjinja erizitowa kati gw'omulokole ejjinja bakusitula batya nga bwe baagala amafinance tule buli waliwo abalokole kankubulire nga yakayiga taaba okimanyi waliwo awamirwa taaba esodde ekinyiiza waliwo omulokole nga omwiwa obutwa kuwa obutwa kyebukugwe tulina okuza kulevunga waliwo bannanga atakyakumanyira n'omwiwa obutwa naye nakuwa obutwa n'agezesa ow'ettalo agezesereza ku ow'ebizimba ow'ejjute ow'obusuuko ow'akasekere mulokole wabaaki wafuuka bagita bati experiment kati ate abamu nonna ate abamu ekibalemeza baalooka ne baagana okukyuka byanjawulo walooka ne wasigaza lubaalewo katosobola kuwangula lubaale oli mu church ne guyirizi mu kiwato bwoti ogulina wagende ebuwalabu naye era otambula n'ekiyirizi owooza amagini gampangula olina akakomo kakiwanuka soda wuliza bayibuli egamba atuula mu ffe w'amaanyi okusinga oyo atuula mu nsi bw'aba w'amaanyi ddala ng'atuula mu ggwe lwaki ositulwa kasitaani akanafu nekabaawo musamize wuno yakayiga okuloga yakayiga taaba awomerwa taaba tamiro lyane mukama abampera omukisa ne musomesa ekitoleko pita kyemanyi sitole ena oba oli awo olina kyoyize ngenda kukusaba ne munnoogi mu olunaku olwaleero kuba tuyinza okuba abasinga tulogwa ninga mu nsobi kiringa omuntu yangambye ekintu n'ekyewunya ku makya nti ebiseera ebisinga abakadde fe ababatta omukadde bw'akula teyeetaaga ddagala zungu eri ebintu byetaaga olusinga na mmere nambeera n'emmere eddagala naye gwe n'omutikka eddagala ate n'okunya bukonyi ne buseeddagala so obutamanya buno kintu kibi nnyo naye abali ku expo always tutambula n'okumanya kyo kivulamu aba asookawo mwe muli banjawulo teri agenda kukufera mukama katonda omulungi abatukuumire bye bye. Expo TV to the world.